Mugamba mutya abali ku channel yaffe tibwa Chayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze nammwe abalina ebidduka, abalina emmotoka oba piki n'oyagala okugendako mu kyalo, kugenda oba kuziika oba mbaga oba ng'ogenda kubalabako, njagadde mbeere nga njogerako naawe ddala nga mugenda lugendo luwanvuko, tugeze mu ng'ova Kampala ogendako Jinja, Mbalala, Masaka, mu bitundu ebyo eby'enjawulo. Kati bw'oba ovaayo mu kyalo ng'okomawo Kampala, njagadde obeere ng'owuliriza ebigambo bino bye ngenda okubeera nga nkubuulira. Bw'oba tonnaba kusimbula, kyensaba ky'olina okusooka okukola, nkusaba ofune gwe bayita omwetango. Funa omwetango gwegwo nga bw'ogulaba, menyako akati nga bw'olaba. Kati genda ng'okakuba ku mipiira gy'emmotoka, genda ng'okakuba ku mipiira, tandikira ku mupiira gw'emu maaso odde ku mupiira gw'emabega ne sayidi emabega ne sayidi mu maaso, beera ng'okubako omwetango ogwo. Naye wano ng'onaatera okusimbula ekikole, ng'onaatera okusimbula. Accidenti ezo zisobola okuva ku mikwano gyo, ab'eŋŋanda zo, kwegamba abantu ab'enjawulo abakwetoolodde, abatakwagaliza, abatakwagala, bawulira ensaalwa ng'ofunye akamotoka ako k'ovuga. N'olwekyo buli w'ogenda mu kyalo nga tonnaba kudda, wano ng'onaatera okusimbula, kwata omwetango gukube ku mipiira gy'emmotoka yo. Buli w'okubako omwetango ku mupiira beera ng'oyogera, ntangira buli kikyamu kyonna ekiyinza okuteekebwa ku mmotoka yange, ntangira buli kikyamu kyonna ekiyinza okuteekebwa ku mmotoka yange. Bw'otyo weetoolole ku buli mupiira, beera ng'okyogera nga bw'okoonako omwetango, bw'omala naawe kennyini kwata omwetango, beera ng'ogwesiimula omubiri gwonna, ku ngoye zo gwesiimuule ne mu ngalo, oyiseeko ne mu maaso. N'oluvannyuma yingira emmotoka yo, simbula odde ku kibuga. Ojja kutuuka bulungi nnyo ku kibuga gy'olaga oba ewantu yonna gy'olaga singa onaaba osoose n'okola bw'otyo. Kiikyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.